badde saba muzira kisa asooka nzigireko akantu kano akakyenvu ku microphone eyo. Ekiseera kyonna Father Kamulegera webale nnyo ekitabo ky'emmisa ky'otuwadde. Mukama wange Pulezidenti wange Robert Kyagulanyi Ssentamu, Pulezidenti wa NUP, Pulezidenti yawangula Uganda ne balayiza bolawo. Nayimba akayimba neŋŋamba nti n'abalonzi nabasanze oba ne bandiiramu nti nno bakoowu ne balongooli gye baagala ne balangiriramu ate gwe bataawo. Beryali mu ki nyimba akayimba akalala mu kayimba kayitibwa Singa Nali Pulezidenti neŋŋamba nti ekitiibwa ky'olina okukikuwa kanga ekitiibwa ani atawanya kano ekitiibwa ky'olina okukikuwa balekangayo okusinga okikuwa ng'okimanyi tokirina. Soyo abantu bategeera statement eyo. Kyagulanyi Ssentamu emmundu tezikuwa kitiibwa naye abantu bakuwa ekitiibwa. Mwami Museveni emmundu zimuwa ekitiibwa abantu batambula bamusooza. Kati olwagamba okulondawo wagyogwa Basabani banyabo nze Mathias Walukagga Meya wa Kuziika Taata Council nze Duke Kibabu nga ate mu National Unity Platform ndi National Coordinator wa ggwanga lyonna mu Art and Entertainment Sector. N'olwekyo ebitiibwa bigenda bitambula bingi nnyo. Ate mu kadongo kamu nze Vice President wa kadongo kamu. Basabani banyabo mbaniriza nnyo mumpadde amaanyi mangi nnyo. Nakaaba taata wange ono amaze ebbanga ddene ng'agenda mu kkoma n'aligambye nti myaka nga 15 egiyise simulabyeko ng'ali mu bulamu bulungi. Era nnwanye nnyo nnyo nebaza Katonda olw'obulamu bwa taata nti asobodde okumpa nange nembeera nga nsobola okumulabako ate ne mujjanjabako nekiteekamu amaanyi gange. Mukama n'akola ki? N'agaana. Nnwanye naye Mukama n'akola ki? Tulina okukkiriza nti ekizaalibwa omukazi kirina okukola ki? Taata bwe yazaalibwa ekyaddako yalina okukola ki? Ngumye bangi abangumiza wano ekiro nti kati ofaananye nga ffe nga buli ajja agamba Samakula wajja ofaananye nga Lutaya wajja ofaananye nga neŋŋamba mwe mwagenda bweyo. Kati ne mmanya nti bye nabadde nkaabya akajanja abantu baakaaba dda. Basabani banyabo mpulira nga nagumye era nga nagumye tekisoose ku nze kyaliwo weekiri ate kijja kubaawo. Pulezidenti wange Oweekitiibwa nkwaniriza mu maka gano wano wayitibwa Kinyerere. Twali mu kalungu bwe baasalamu jjo neefuuka Masaka City era wano tuli mu Masaka City era nga okumanya nti Masaka City weetantala ogambe nti kati obulawo poloti lw'oyinza okuwulira Masaka City. Oweekitiibwa omulodi wa Kampala Meya Erias Lukwago nkwebaza okugumira ku nsonga ebbanga lyonna era kulikane mu kkooti. Sitotandise leero okutulwanirira nange Samana lwe yansiba gwe wandwanirira nenvaayo ng'emisango gye baali baziguddeko olwo yakunya obulamuzi n'amugamba mbuulira wakikoze otya yamanye ebyamateeka wamusiddemu sekitoli ki yamubuuza bamusibiddemu ango ki sekitoli ki nga sibitegeera. Omulamuzi ne bamukyusa ne bagereta omulala. Omulala gwe baleeta waliwo nno gwe bawadde ssente akyankalanye ebintu webale nnyo. Mwami Erias Lukwago
gwe yabuuza omulamuzi omusiidemu ango ki section ki article ki verse ki n'atuuyana n'agenda bwe yagenda ne baleeta omulamuzi omulala agamba bugambi nti bamuwe beyiro agende naye taddamu okukola effujjo n'okuva olwo omusango ne gufiira awo abantu abira taddamu kulondoola omuloodi w'ekibuga kyova olaba Honorable Sseggona bwe nali ndayira tesirya bigambo byange aboogerako emabega muwulire statement ye ani ayogera awo omukyalo w'enviiri tujjazisanako bwe nali ndayira Mukyengera Town Council nagamba nti sijja kwesimba ku Honorable Bernard Lwega Sseggona ku kifo kye omuloodi Erias Lukwago Mathias Walukagga Bwanika bwe banaaba nga bawulira nga bakyetaaga ebiki nembasaba nti bwe bakukulira Kookie alikuwulira n'eryoka nkola ki Mathias nga tukyalina ideology efaanagana sisobola era bangi mukama wange Honorable Bernard Sseggona abajja nga baŋŋamba nti weesimba awali Bernard Sseggona ne ŋŋamba mujooga naye bagamba okumanya mujooga kati bwe babatumye mwalidde muzze mutufiirize mu bifo byaffe nesimbe Honorable Bernard Sseggona oba oli awo mutoleko obululu agala okufuna obumuwanguza nange ngana okufuna obumpanguza oli yabawa ssente ayitewakola ki ne bagamba musanze mulaba musanze ndaba mujooga nkiddamu tebaddamu bano abajja nga baagala omanyi abantu abamanya emitwalo 5 ne 10 ajja n'ebigambo muli agambibwa nti tebaddamu okukubuzaabuza you're getting it from the horse's mouth nze tweyogerera tebakulimba bwe boolike era nkusaba gwe bawulira ng'opo y'emu ng'ompita tonfiirizanga ekifo ekyo naye kyakyetaaga tolindabayo era bannakyengera abali wano bonna ne bannabusiro bwe bwe mundaba nzigyeyo empale ne mwesimbako temumpanga akalulu n'aka bwe mulaba Honorable Bernard Sseggona gamba bootwala bannabusiro bwe balaba nziza okwesimbako tebampanga akalulu n'akamu mumanyanga nti banguliridde era nalidde nange nagenze sayidi eri ku kantu n'ezigye kazindaala awo ntuddewo ab'ebitiibwa mwenna mwenna okuva Emmengo abamutiibwa aba gavumenti eyawakati bagala bali wano mwenna mujja Freedom City ku Lwokutaano nsobole ekino kiwala kyange nakizaaleyo Bungereza temumpita keeki webale nazaala wange webale kumundeeterako kale gende wajjajja tujja okwogera oluzungu lwaffe dda agaba Bungereza temumutantuula mukama wange Father Kamulegeya wayogedde ku kyaki ey'Ekinyereza parish era nga sinaava waggulu njagala okukakasa nti ku Freedom City nga mmaze okuvayo ku Lwokutaano nga bannamasaka ne bannayuganda bamaze okujja okunaazaako amaziga bo ne tusobola kukkiriza taata wange kufa n'aziikibwa ate nange neetwalibwa ekigo oba eruzira olw'amabanja tukkirize tugaane embeera yazze Katonda bwe yakoze eki taata agenze tulumiddwa nina okuba omugumu n'ogenda mu maaso n'okukola kubanga n'obuvunaanyizibwa abantu abadde alabirira kati abandekedde bwe siikole obuvunaanyizibwa bujja kunkaluubirira kabe kasinge n'okunnema nja kubayo ku Freedom City nga mmaze ekivulu ekyo yakwata emiliyoni ya sente gireete giwe omusomesa Mwami Mugwanya Lawrence egende ku ekereziya eyo esobole okuzimbibwa ne bannaaba sifunye sente era ekyo nkyeyamye byakakadde nja kukaleeta ekereziya esimbibwa basaba ne bannyabo bwe nali nvubuka ako ke kayumba ke nasooka okuzimba mu bulamu bwange nga mulaba waggulu awo mu mwaka gwa 2006 nkuyolimba Mabigambo Boys ne Pangula Wards 2 nenzimba akayumba ako najja n'obukadde 8 nga mbukudde mu takisi bweti naye nga abantu tasobola kumanya nazingazinga ebigoyi papulapapula wali alaba kasasiro gwenkudde tasobola kulowooza nti mulimu ki ekyanzimba akayumba ako bwe nali ntandika okuyimba taata wange
benasomako nabe kayunga St. Anthony awo abaana benatuula nabo siniyaffe kayunga awo taata wange benatandika okuyimba nansalukuka nangamba ogeze kwonooneka wano tokolanga ki oddanga nengenda Kampala nebiryoka bigoyanze nemanya bankolirira nendwana nnyo nengamba nina okudda eka nga taata nakyemulaga ndisigeze kwonooneka nenkwata obuseno nemanya twali twagulira mu nnyumba yattaka ng'eryawo yamwanga waggulu wali nengamba nina kenfunye obukadde 8 nenkubira kyamaani mugwanyi oyo nemugamba ennyumba ebisenge 3 ngera yammeka nambalira sente nenzireeta nenzimuwa netambula nenzirayo nadde ennyumba eyagizimbye ng'ewedde nengamba taata va mu nnyumba y'ettaka eri ojje webake mu nnyumba eno n'asanyuka nnyo nga nze gyendi ate banjiri byokufa gyempangise bwayise kyamaani omanyi bulungi ow'eddembe mu bugalani zooni awo bamukyala Najjuma namulinda nga buliizi nampira nti agenze ekufulu nagisibiranga bweru nali mugezi nga bajjala bakufulu nsibire bweru naye nga nze gyendi munda naye nengamba taata kasooka ayingire mu ki bwe yabeeramu ebbanga myaka nga 6 nagamba bantu boogera kuno bakayumba katono limbiwo erinnya ddene bogerayogera nengamba kyamaani mugwanyi okyalimu agazimba nti kataano kuzimbira eno nengikola ki nemuteerawo eno ngaalaba kitandika ekifuba nagamba nti ademwokomaawo enyumba tebagizimba lunaku lumu olitanga akasene ngaoyogerako nalaba nenagima pulasita yona naye taata yeyakola ki yammalamu amaanyi neze nali nsimbudde nagamba ezizo wazimala ddamu osobola koze nedda bantawaayo kale genda omalirize n'ezizo ebyo nasooka kulowooza ku bazadde bange nze okwerowoozaako omuzadde wansusso tolina gy'oyinza kukola ki gy'oyinza kumujja bassebo ne banyabo mwebale nnyo okujja okumbeererawo abaleese omwaka mwebale nnyo nabadenabayanja wano mbeera wa Masaka City yazeewo ku makya nenagamba analandi district eyo eby'ettaka byetubeeramu emisango egyo gyeyagenze okusala nalibasewungu ayogedde n'agamba taata wange teyampeererako ako ye ayita natono nti kenkozesa okukulembera nkikkiriza nti nakoma musiriyako St. Anthony nensooka nyimba nenkola erinnya nenfuna sente nezirayo nensoma era kayindi ku university nga nsoma general knowledge omusomesa ngambita kwezi naliko lutaayo kimanyi bulungi oyo yamumpeera ddala n'olwekyo okusoma tekukola ki maze okufunamu genfunye nga nsobola n'okweweerera nezeyo nenkola ki nensoma naye nambe muweerera abaki abaana okukola kirungi nnyo naye n'okuba n'amagezi kamaganyambayo okusoma pira nga n'obwongo bugenda bukola ki netawuliddiranga wange abadde takimanyi nti bisoma n'omwanika wange erindi ng'okyali badde tokimanyi tekinikobera mbaye temukimanyi waliwo yagamba nti yona bitegedde atya amangu bino eyakajja obwongo bugenze mpolampola njagala abalala bwetuli naye mutaata wange olukiza tukusinya buyonde tuzaalamu abaana 4 naye nga bonna baganda bange bwebalaba okujjako nga nze kubuulidde nti ono taata si y'omu naye bonna ffe twetwala nti taata y'omu ne maama yange era tukolagananye baganda bange baneesaba mujjeko wano abali okumpi mbanjulira abantu bano ate ndyoka enveewo tulabe omukolo gweyongera mu maaso baganda bange abali okumpi oba muliwa abalaba ku vidiyo yatugenda enamboole olwo emwanyinaze yali bamuyita ndi kibuuliraani wiri nengezako okunyonyola abantu oli mwanyinaze ndi mukazi wo nibagamba mwanyinaze nagamba kale omukitwale bwe mutyo bano bonna banyinaze onnalule ono sisita wange bamuyita Grace Nabikyu yaddira Kasimba yajjanjabye maama mpaka lwe yafa yajjanjabye taata mpaka lwafudde kyokka nga taata lusi yamuzaalira ddala naye ng'ate wa Kasimba nga ssente zonna mpeereza ono buli kimu yabeereddewo bazadde baffe oddako omulundi nga gwakutaano ba gwa 6 naye atukoze bulungi nnyo okubeera nga teyeeganyiza ku bazadde baffe nalina kikemu
bano bonna bannyinaze abalala baliwo abannaaya abala buli luddawa bakyaliwo bandowooza batagaddeeyo nga bubimanyi baliwa bubira ku bantu babannamugga oyo bamuyita Fedde mu South Africa agende South Africa afaanana nga boka yakyukira ddala besiraba bangi wano naye ndowooza babadde batambuddemu oli mukulu wano amita Simon Seruwo sambi wa mupiira yaliko kapeni wa Kasimba nga nkyali ku pulayimale nga yateddeko omupiira yono gwolaba nga asamba nnyo ffenna tusibuka ku lujja muno abalala baliwa bannanga olw'okulokola obudde ndowooza batambudde naye nga tuliwo bangi basaba ne banyabo mu ngeri ey'enjawulo nsaba nziremu okubeebaza nti mwebale nnyo mwebalire ddala okujja abampadde obubaka bungi nnyo banaye mumpadde amabaasa munaze omukwano munaazizzaako ennaku omukolo guno simbadde mangu wakutegeka ogwanguddewo mu budde ng'ate nina konsati gyentegeka kanega nkwata 10 tuteeka ku kivvulu naye munyambye nnyo era mu ngeri ey'enjawulo neemaza Kyengera Town Council technical staff napita mu Town Club mwebale nnyo mumbeereddewo Kyengera Town Council abakozi mwenna ate ne mukomawo ogwokubiri era ne mumbeererawo mwebale nnyo enkolagana ennungi gye tulina tujja kutwala Kyengera Town Council yadde tulinamu obutakwatagana awamu oba awalala olw'ensonga oba oliawo ez'awano ne wali oba zino oba eza Red ne Yellow naye tujja kulwana nnyo tulabe nga Kyengera Town Council tugijjamu ebyo nabe nga tugitwala mu maaso basaba ne banyaku in a special way munzikirize mpite tata wange mwogeddeko ndowooza mwogeddeko ebizando Kisirinya Buyondo bagenda kubabulira ebyafaayo yazaalibwa mwakaki abaana byatuzaala yatuzaala banambabuulidde naye nebyemukoledde byebyo teri nnyo bingi nnyo beboogera mu kufa era kujja kuba kuwaana nnyo nakuwaana nnyo naye mukimanye nti taata wange yankola bulungi yankwata bulungi nnyo era ndooza zempisa zenina abansomooza bangi nengera neŋŋamba nti ebyo nabirabeka n'okumbuulirira bankolaki bambuulirira mukama wange ku nsonga y'ettaka mukulu yavudde Mmengo akasembayo nayimba oluyimba luyitibwa Nnumwattaka bannayuganda mugende munoonya oluyimba olwo Nnumwattaka mujja kuwulira obubaka bwonna kali kyebaliko kyebaagala ettaka lyaffe okulitwala ku maanyi ag'emmundu tayimu onsonyiwe nnyo sigenda kwogera bingi nnyo era mbadde nsaba akazindaalo nkakwase pulezidenti wange nsaba okukulopera nti mu Kyengera Town Council muli bangi nnyo abajja olw'okuba Kyagulanyi Ssentamu nga kujja lw'amaanyi go nga kati bakyuka bagenda era amanya mbadde nsaba munzikirize nze amanya genda gakwasa Wayiso Mufumbiro nga mwe muli ne chairman wa National Unity Platform mu Kyengera Town Council ye yakulembera okutwala abantu okubabuza era ne kanso zonna zitawaanya ku disitulikiti ne ku Town Council Kyengera ye ali Edris Ssenyonge wajjanga maaso go olabire ddala ng'omulabe ne bwalijjanga yeesiize amata ojja kwogera okukuba lisiti y'abalala era olutuuko olunaddako ezo kaadi ezo abo batuveemu nakitende beerawo ng'oli musa